ekiriwo kati Case owa NBS owa Uncut girlfriend we agenda kuba amwanjula esaawa yonna, agenda kuba mu introducinga mu bazadde, wabula soko subscribing onyigene kukadeka notification era tulyoke tugende mu maaso nkuletere details zonna ezikwatagana ku Case ne girlfriend we, omanye girlfriend we yani MC Morio wendi ku the bars UG nga bwe kimanyi nti wanooka we wali amawulire gonna go yagala okumanya tubeerawo 24/7 nga tuko updatinga nga wangabye mu kusooka nti esaawa yonna Case owa Uncut bagenda kuba bamu introducinga girlfriend we, agenda kuba mutwalayo mu bazadde asobole okuba nga abalaga nti ono ye boyfriend wange, ono yakimala oyoyo teri mulala yenna. Girlfriend we ono bamuyita Tracy, Mildred Tracy, era naye kigambibwa nti bakola naye awo ku Next Media nga bwe kimanyi nti Next Media nene ina NBS ena ne Sanyuka TV ena ne Next Radio, era oyo mwana muwala aina show jakola ku Sanyuka Television. Mwana muwala alabika bulungi awugamye tige mawulire agaliwo, asazeewo ayanjule Case amulage abazadde be, amutwale amulage basenga. Wabula bobo badde ebifaananyi nga bwe birabaawo, waliwo ka challenge akabadde katambula ku social media, ka challenge ako even right now kakyatambula ka Bobby Wine nga ali ku mbaga ya mukwano gwe Nubian Lee, nga bwe kimanyi nti Nubian Lee emabega kwawo abadde akakikola official. So Bobby Wine bwe yali ku mbaga nga bwe kimanyi nti principal kamera zimubeerako nyonyo, omwana yamukuba kafaananyi n'akakasukayo ku mukutu ng'agezaako okutereeza engato ya Bobby mukyala we. Kakati awo kafaananyi omwana bwe yakakasuka ku mukutu ne katrendinga, abaana ne batandika okujja mu zi challenge, era omukwabo abakoze challenge eyo ye Case ne girlfriend we nga bo balabaawo bebamu ku bantu abakola challenge eyo. So challenge even right now ekyatambula. So oyo mwana muwala oyo ali mu bifaananyi ne Case ye girlfriend we. Bobo jukira bulungi emabega kwawo Case yalina girlfriend we gwe yali amaze naye banga gwe bayita Bettina, era baseparatinga bafunamu obutakanya ne basobola kubanga baseparatinga buli muna moving on, era Case oluvanyuma lw'okuseparatinga ne girlfriend we oyo yafuna ono Tracy owa Sanyuka TV muwala mulungi, buli omuna moving on. Kati wenjogerera Case nono muwala love eri waggulu nnyo kuba ono muwala gamba nti yafuna omusajja w'ebirooto bye, wabula kigamba nti girlfriend we ono oluvannyuma lwa Case okutwalibwa mu komera ekitalya yalwala. Mwana muwala yali takyebaka nga n'emmere takyalya ngalowooza ku Case, kikulagira ddala nti ono mwana muwala ayagala nnyo Case era beeyagala. Era waliwo ka video awo kolabaawo ku screen yo nga bagezaako ku having a fun, Case ba having a fun ne girlfriend we ono gwe bayita Tracy. Kikulagira ddala nti enkolagana y'amaanyi, buli omu asanyusa munne, bano beetegeera. So kyekyo kiriwo nti esaawa yonna mwana muwala asazeewo Case amutwaliyo mu bazadde, nga bwe kimanyi nti esaawa zino Case y'omu ku ba presenters ab'amaanyi abatunda abaana bato abaliko, era kati ono alabye nti bw'anaalwawo enamba bayinza ogiryawo, nga bwe kimanyi nti Baslay Queen b'e Kampala bo tebasaaga, bwe baba balabye gayi nga yaliko ekintu bobo kisuddemu step nga bamulyawo. So asazeewo akikole mu bwangu amutwale mu bazadde be, kubago ago amawulire tugajje kuba kyali baffe abakola wali ku NBS oba abakola mu Next Media, wabula tetunaba kumanya oba kituufu kuba ne Case kenyini tanaba kuvaayo okwogera kwezi songa tumanye nti kituufu. Tulinze Case aveeyo era ne tiimu yaffe ekyali ku ground tugezaako okufuna ekituufu ekitambula. Bakola wamu wali ku Next Media, simanyi oba companies ezisinga zikiriza abantu bwe muba mukola mu company emu okwedatinga, kubanze kyemanyi nti company ezimu bwe bategera nti mwedatinga bagamba nti omukumwe stepping aside omulala asigalewo, kuba tebasobola kubasigaza kuba baba kimanyi nti emirimu temugenda gitambuza bulungi nga mutandise okweyagala. So eyo ye opinion yange nganze, wabula nabo bobo ina opinion y'okusonga nga boziwulira wano ku the bars UG nga boziraba, genda mu comment section osobola okuba nga otuwa endowooza yo gwe nga gwe kusonga nga bobozirabye ku the bars UG. Tovaako gwe atanaba kusubscribinga, era ngenda kujjukiza nti subscribinga onyigene ku kadde ka notification, buli kimu osobola okuba nga ofuna updates zonna nga bwe zitambula wano ku mukutu.